Sports Club Villa yemu ku ttiimu esinga obuganzi wano mu ggwanga. Eno ng'efugiddwako abakulembeze okuli Franco Mugabe, Patrick Kawoya, Fred Mwema ne Ben Misaga aliko kati wabula ng'ekisanja kye kiweddeko. N'abawagizi ba Villa mwebale kujja naye bano abasajja at least bafunyangayo uniform za Villa. Abawagizi ba ttiimu eno bakulonda agenda okumuddira mu bigere nga 14 omwezi ogujja mu disitulikiti y'e Masaka. Has received a form from one candidate by the name of Mr. Atwine Sostin. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Honorable Evelyn Asimu agamba nti abantu babiri be beesowoddeyo okuvuganya ku bwa pulezidenti bwa ttiimu eno era abatumenyedde. Tulinayo omwami Sostin Atwine okuva e Kanungu, branch y'e Kanungu ye yamuleeta. Tulinayo n'omwami tulinayo engineer Ben Emmanuel Misaga okuva mu branch y'Ekyotera ye yamuleeta. Ono ayongeddeko nti bano baweereddwa empapula olunaku olwaleero ez'okujjuza nga bakuzikomyawo ku Lwokutaano luno ng'anaasangibwa n'ebisaanyizo yagenda okukakasibwa okwesimbawo. So we tutuuse olwaleero tulina candidates babiri abasobodde okubeera n'ebisaanyizo bye twali twagala n'okujja mu budde bwe twali tubawadde, era olwaleero tubawadde nomination forms ze bagenda kuleeta by Friday. Era tuddemu tubasunsule tujja kuba nga tubategeeza ani asobodde okuyita mu kasengejja kaffe era yagenda ku appearinga ku ballot paper. Omu ku beesimbyewo Sostin Atwine agamba nti alina ebisaanyizo byonna ebyetaagisibwa nga wanaaba alondeddwa essivira wakugizza ku ntikko. Atikeko academies nungi nga tukonsideringa buli wamu Ekyotera, Kanungu, Mbarara, Masaka, buli wamu nga waliwo branch nga twabana tuba supporting omupiira. Tufuna yabazaani nga tusayina abazanya nga bazaanya bulungi. Abalonzi 336 okuva mu matabi 52 nga anaabalondeddwa wakufuga Villa okumala emyaka 4. Beka Lwesabula, BBS Terefayina, Gambuuze.